kamba wewe byokulabirako bibiri mujja kunsonyiwa nsaba ne bebikwatako bansonyiwe. Ekimu nga kiri mu ggwanga toli kyakula, ekirala nga kiri mu ggwanga kkulu ddene. Omusajja gwe bayita bamuyita ani ono ye eyagamba bigingingi owe South Africa, Jacob Zuma yali president wa South Africa nga talina muwadde P1 kuba nyina gwenjogera naye ngambira ne bokikebera ku simu awo. Jacob Zuma teyasoma n'afuga South Africa era omuntu mungi ng'oluzungu lumutega naye nga ye president. Yasoma beginning okumala essaawa namba beginning negaana ate nga alina confidence nga era bwagifulumiza naga nti yeeyo beginning confidently nagikwondaga nti this is beginning. South Africa byetwogerako si byadda nnyo, bya juzi wano ng'omusajja afuga ensi esinga okubeera ensukkulumu mu Africa, South Africa, ng'agifuga tiyasoma. Kubanga ebirowoozo bya Katonda si bye birowoozo by'abaana b'abantu. Katono kanjogere mpola ne neighbor ensi yaabwe ekyakula bukuzi. Salva Kiir bamusomeseza bakasoma byakusoma bya kikulu. President wa Sudani, South Sudan, Sudani yomaserengeta kirasi pane mane yane mie afuga gwanga ddamba kati gwabageya bakulemeseza n'okuzimba obuzimbye ennyumba bakulowozesa mutona bisanyizo kubanga tiwasoma. Katonda bwe yali akutonda teyasaba nnyo kompapula.